Media, Tuggussa Enssonga. Kawanga. Okola kiwana. Naze kulambula ttaka wano, nina ttaka lyennoonya wano. Bandagirira liri mu kitundu kino. Kati muzuku ogenda kweyambula engoye ezo zonna. Kugambye jambo engoye obadde abetaago bwetaago. Kutumayi tukuba biwaani. Kwata yawe tutwala. Twena kola mulimu ki ogw'essaawa zino. Kugira bwabuuza tugenda kusimbula mirambo. Kaki? Nsobola okumanyako ku ssente ezo gye zaavudde. Wafuuka kondo. Ogenda n'otemula abantu n'oleeta ssente. Ojja kundaga mukazi owaati. Tokuba taata. Napata ku mulimu. But after, I want to take you out. Kintu ki kye bayinza okugamba n'onkyawa. I mean, Rachumuza. It can't be just, come on. Sirina kisukoledde Kawanga. Sirina. Patrick. Sonyiwa kuteeka mu kaseera k'oli. Sandyagadde kukomawo mu maaso go ng'okyamaki. Naye ekyamazima sirina we nsobola kuddukira. What are you doing in my house? Kyala we yampise. Okunnyonnyola ku mutabani waffe oyo Lauben ti omwana oyo si wo. I know who my dad is. And I know who is my mom. Okaaba kimukazi gwe obusezi obukujjudde. Okoze kyamaanyi okunsaanyaawo. Okoze kyamaanyi. Njagala nkulabe nga ndaba musika. And you think it's easy for me? Nga ndaba omwana ow'obulenzi ayinza okunziira mu bigere. Nga sikyali. Simanyi bwe nfuna mulimu, simanyi bwe nakola, simanyi bwe nalabira, simanyi everything you don't know. The very one I trusted, I called a brother. Akyasinze Habat, omu ku badirekita ba B4H Property Services Uganda Limited, tuli ku Itawa Kampala Road, tuli ku mwaliro gwa kutaamu n'ekyengera opposite Total nga wakava mu Katoogo we bayita ku Lukaddaawo opposite obola ba B4H Property Services. Twalese estate empya ku miliyoni 7.5 ekyapa kya mu ngalo, empambire ku miliyoni 7.5 ekyapa kya mu ngalo, okuva ku kkubo kilomita 2, amazzi amasannyalaze byonna weebiri. Jangu wefunire poloti ekyapa mu ngalo osobole okubanga owona obupangisa. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Tuggussa Enssonga. Kati muzuku ogenda kweyambula engoye ezo zonna. Kugambye jambo engoye obadde abetaago bwetaago. Ye kyasi gye nali nfunye mu bumyufu bwakyo bwonna obwo. Kyasimattuka naye awo tuveewo. Katanga wuzi katungulu chumu. Kyolina okumanya cyayi gonywa simebe bamuyita. Kine. Mumwadde cyayi bakubayita batyo. Era ekibuuzo kyolekeza oyo. Amumanyi anywa dawati. Dawati mukamita dawati. Iyo kyamuzanyira movies tebamba wako. Ate nawe batuwa bidala. Eri bakuwa okusinzira ku ntegeerayo kati nze ndi w'amata. Onywa tuta. Otukwafu. Kati nako kacyayi kalungi era abalwadde bwe bajjanga. Mugamba leta muzukulu leta kadawati. Kabalwadde. Nga kamuwomedde. Kati wofuna nga abalwadde abajja okubajjanja. Nga muzukulu
leta kaddawo tonfunye entunula yange ekulaga buwoomi timpome ndabira ddala osoloboza waliwo ebintu bye tukola ng'okikoze lwa kifo mwoli okutya okuswala mu bakulaba sikuwoomedwa otuse ku papazi nokanya jasi kufitinga mu kifo nja ndi mu kulaga akampadde nti nkamanyi naye ekituufu sinnakategeera pakyayi wange SB4 Media Tuggussa Enssonga kwe tuli abakulu bano bagamba okuwangaala ennyo okuwangaala kukwasa abakapa ku ddiba ly'emmese ku ddiba lya kapa kuliisa emmese eddiba lya kapa omukulu ono ndudde nga mulaba kuba nali muto naye n'emyaka nga 2 ne baleeta onkadiiza nnyo linda walina emyaka meka 2 ne baleeta muvi ewaka baali bagiyita batandika mezubairi azubairi yajjo naye tokubye nnyo tandikira mu aromatic kali lekansawule ne wuunzi natandikira mu aromatic entertainment kali ne bayitayo firimu bayali firimu ki nenkula banaga omusajja ono alina akalevu akanyira bwe kati ndi mulabako naye munnange kyamukisa mulungi nkusanze kyebayita buwangaala SB4 nimba kubanga kano akalevu tekanawezaako bwe kabanga kano bwe kati kanaweza myaka 6 nakameze nga kali bwe kati mukala kati nzo mpe emyaka emeka n'emyaka 26 sinnagiweza ngenda myaka 18 myaka zinjimanyi bulungi naye nsanyusa kota Prince Nakibinge waaw obulamu bulungi obulamu bulungi kuba kati ndi mu studio zo kati so obulamu bulungi naye nga bwebbali tobadde bulungi omukulu ono nkwebaza okumumpeera akacyayi kyamazima nkyali bize nasimanyi lwaki bwemutonako bwenti nsekerawo era yentunula ye yakusanyusa bantu nabadde ku YouTube okwo nga mpitaayita nengwa ku movie bagita Akawanga nenoonya mu bantu bemanyi abasemberedde ku bazannyi ba movies mu Uganda bano nezikuta nti nayo Jowani Suubi nenkubira Jowani Suubi nga mukama waffe oyo abakulu abo nkoze ntyo bafunako nangamba tutume wesitukidde mukama waffe kituufu ye bale kukundeetera ne kasala olubuto kakyayako ate nwana nalwo gwe bagambye numenya bangamba bw'okanywa jasi ennaku nga 2 mu wiiki mu wiiki singeeza nga 6 packs wali kyogedde bukyali nga sinnakanywa nze sirwanira 6 paaka 1 paaka yange mmala nze nina 1 paaka baba 1 paaka mbwemirimu yegeyege mirimu ki tubasanga bo bakaaba tewali baddogo mama w'abaana nondeka mu kaseera akasa abantu tebakkiriza bunafu bwabwe nze bimanya nti emirimu gyange legerege kyogamba enkoko kuzaala bangi ekola kyenkanaki akatono kazira mu liiso gwe siima kyenina genda n'ekyo oba okuse oba tokuse lyewalala kyetukola tetuba na bbuba nze sanyusa mwoyo gwange omukyala ali atya nze ndaba alyokke mutumireko bane nkutumidde nnyo maama Ligani mukyala wange bamuyita Natuhwera Juliana tobye naye kati myaka 10 13 14 nga muwangadde saawa sakugezaako nze nagenderera nempasa mu bitiibwa nga mposizza nanoonya yanjamu naye oli musajja okwogera omukyala ku mpewo kuno ng'oli mu industry kyemanya bwana bubeerayo eyo nze njagala nga bwendi nina omukyala mbala manya alina yayongerwako oluganda mugenda mu lukyusa oyagala kwongerako alina yayongerwako nina kwogera nti nina nyongerweko era omukazi ng'olina amagezi oba omuwala ofumbirwa ng'alina kagamba omuwala afumbirwa ng'alina kubanga bw'ofumbirwa atalina lwaki talina waliwo okumufumbirwa ng'alina naye nga obusobozi talina obwaki obusobozi butya waliwo akasente waliwo ensonga ziri obadde okimenti mu industry ya firimu obadde omanyi tukolera bwereere akasente mwekali eyakutuwadde teyakugambye nti tusasulwa nnyo nina wange namubira namulabyemu Sofi Kawooya Sofi mwannyoko oyo mukoddomi we ebya firimu leeta enkoko ya muno mukoddomi wange
kwata mu yali bba mu firimu bba kati akuwe enkoko sima babiri mu movie mu movie nayo mukodomi wange akuwerewo mu movie nayo mukodomi wange omutufu gyali haji ujja munoonya mugirese bakyana kiwala ekyo alina balina show ku Labonita olwaleero so tasobodde kubeera naffe olwaleero naye nga gyali ali fine so tubali naye for over 12 years nga tuli fena mu industry mbabidde emyaka nze 12 ndowooza wali oyavula nkulu awo wali oyavula oli mwannyina yamanyi ŋŋamba nti gwe mu myaka wali oyavula kuba akalevu kamera osoma pitu nalitandiza okutambula anyway tuzze olunaku olwaleero okunyumyamu n'abakulu bano tumanye ebikwatagana mu movie waliwo ka movie akapya kennalabye ne kansanyusa nnyo kwe kubanoonyako bakayita akawanga mulimu abazannya ab'enjawulo kawanga abazannya ab'enjawulo Prince Nakibinge mwali Sophie Kaweya mwali omusawo ono mwali sagala kumanya linnya lyo galaba kwazi galaba amayembe galaba mugenda baddawa bani bano baluwa betukolako oteeka otya eddagala awo betukolako weefula sewo mbubale kuteereddewo sigotaddewo ate nze nzije nkujjanja onsibanya ngonzijanjabe kano kalowoozo kagenda eri abalabi baffe era atannaba kufolowinga firimu eyo akereye atandike leero ate agive gyeva ffe mu firimu muno tuli basomesa abasaana okusasula ezisinga abasayansi kubanga tusomesa kyebatasobola kusomesa Makerere kati eriwe Makerere gwe bayinza kusomesa nti omusawo ajja n'akutega eddagala olw'entegeera y'entono n'avaawo n'ojja ng'opaala n'akukuba tuli basomesa abasaana bagita peroolo ya gavumenti ffe tusaana okusasulwa ennyo mu basomesa b'eggwanga peroolo si bwe bakita gwokyogedde sebo naye abasawo abamu ne babikola mulimu abatuufu naye mulimu abamu bammwe anti kati ensi etambulira ku majority genda olabe comment ziri ku firimu eyo abasinga obungi abaliko baabi bakola dda bakuba ku mutwe kati tetuffe tetuli Katonda ntitumanye omutuufu n'atali naye tulaba comment tumanya kati ffe ebituufu biba bituufu tetubisomesa kubanga abantu babeera babimanyi tusomesa bino ebya bijja biwerekera buki mukulu buwerekezi nkamazeemu naye ongereko mponye kawone naye akakopo bwe kati sikakusala lubuto lubeereko ya mukulu SB4 tutandikira movie eyo ani muwandiisi movie eyo omwami bamuyita Mageye Hassan Mageye Hassan ye musajja alidinga Sanyuka Entertainment Africa akoze bufirimu bungi ate amaye kye bayita casting omaye firimu efa ebintu bingi efa mu production nefa casting nefa directing efa bingi naye omusajja oyo bw'ofollowinga byazaakola amanyi nnyo era bw'ofollowinga movies ze okula mu bwongo bw'oba baddemu obujega obukuvaamu era bw'ogiraba nga tonnava mu kyalo ngo ina enteekateeka ejja e Kampala ebizibu ebyatugwako ffe tebikutuukako tudagaani iyinja yiteeri ebbali omugere oba oluyi ne bwemukuba oluyi amanyayo kiwanuka yamukubye okitegedde era akaseera kamala nga yenyula kiiko engome mu mbiriizi twamalira okwenyula wano mba nange nkisibye nga kinoze wabikoze bulungi okakasa tewali kyaganye tewali byonna nabikoze kale kati fukamira sikulukwekukamira ku mubiri gwennyini tetwagala ejjembe liyite ate tulire mu ngoye bwotyo teekawo n'engalo zo bwotyo okuunako tontunuulira nnyo londawo amajja abiri kati muzuku ogenda kweyambula engoye zo zonna
kugambe jambo engoyo badde abetago bweta nze naye byonna movie zaziwandiise as directinze naye mumuŋŋambire tagenda kumpandiikira movie esinga Kawanga. Nedda kwate gye tuli mukuzzaako yesinza kwogera linnya kati kigenda kumbeerera kizibu Kawanga simanyi nti olaba ng'onyumirwa ate nga w'oyiga n'okusekamu n'osekamu. Anti kati bwe tuba tuwandiika firimu ezo tuwandiika on a particular subject or a topic. Kakati omulamwa guno guli kusomesa amaka obuzibu omuntu bwasanga oleka nga abeerawo. Tubeera eri mu America tugiyita American Dream. American Dream gye baali bategeeza nti okufuna omulimu mu America kubeere ng'oli mu America kirooto kya ntiisa. Kati wano e Uganda okubeezaawo amaka ensangi zino kirooto kyaki kya ntiisa. Kati Galaba ne Kawanga byonna bye baali bakola kwali kubeezaawo famire zaabwe. Kutumanyi tukuba biwaani kwata yawewe tutwala twena kola mulimu ki ogw'essaawa zino kugira bwabuuza tugenda kusimbula mirambo kaki kuba nakyo kirooto kyaki kya ntiisa. N'olw'ensonga eyo omuwandiisi ekiyatunuulira naye ate mu ngeri y'emu ey'enjawulo nti oyinza okwesanga nga bw'ate bwakuwandiikira ku busezi bwakuwandiikira ku bulamu bwa bulijjo kyanjawulo nnyo. Firimu nze nzanye nnyingi firimu nzanye nnyingi naye kati okukakasa ku kyeyogedde ekya omusajja nti muwandiisi ng'eno noonye firimu nga aloho kwa aloho ng'eno noonye firimu nga gye bayita musenze mwendi mu nkuba ate endala etali ya Galaba kifaayo gwegenda olabe kweziri firimu kweziri zina kusanyuka ez'enjawulo ng'ogyeko kati era okwalo nga bagikuleetedde naye kuliko firimu kubanga Mageya aludde mu industry emyaka 12 nze gye mulabidde 13 gye mulabidde ebbanga eryo lyonna zafuna vast experiences awangudde awards wano n'ebweru. Yakola firimu awo yali yakolagana ku Konyawo The Devil's Chest yatunda nnyo Uganda wano Devil's Chest olugero lwanjawulo nnyo yatunda nnyo Uganda wano netunda German netunda America abatunda ku eyo ye firimu emutwala bagita Hollywood oba document yali mu Hollywood era okola binafuutuka mu Hollywood eyo firimu yamutwala mpaka mu Hollywood era gyava era akola nabo Devo ndala nedda taliwo producer taliwo nedda nantwale mukwatiranga ko pen n'ekitabo akasoyo na Joan Suubi akyekirunzaamu ekyo eyo mujja kwogera munoonyeeko Joan ensonga zo yazikwasaganya ye bossi waffe wabula ekituufu wali omumanyidde si waali kati ali walala nnyo naye bannayuganda mulimu omuze gwa Nakulaba edda twasomako si byebyo chansi gyenkyalina takasimuka enkyakalina newenka kuba akakwata n'ekirungi kye nti mukazi mulungi kale nabo bamweyisizaako obubitakuliriza ebyo teyeeraga omukubirira abaakumanyi era osanga ojafuna akakisaako munnange naye naayo totudde simu gye wajja kirowoozo SB4 kigwayo kitya SB4 suubi Joani 14 Sebunya gwe Sebunya ekituufu okoze okoze bulungi ate kyenkwagadddeko tobadde mu aspect emu omanyi kati tuba tulina omutawaana era olusi tubanyiigiramuko mu ngeri in the sense that mwe abalina media platforms ez'enjawulo ez'amaanyi nakyo kateekeko movie industry sijjaga mwagisidelininga naye temwaginoonyerezaako muli bazibu temwaginoonyerezaako kugitegeera kyevala buli muntu gwogenda okukyaza oba gwe wali okyazizza aleeta okwemulugunya okwo nti owesanga nga audience mugiwa ba music bokka naye nga art industry erimu abasizi b'ebifaananyi erimu ffe abakola omulimu guno ate omulimu ogwaffe tulaba nti aba music bagamba nti bemployinga abantu bangi ate ffe tubasinga okwemployinga abantu abangi naye kati Kawanga erimu abantu tukyazizza wano eno kitegeeza nti nsaba tubazze nga tukyalakyala
era ngenda kusukubirako ngenda kufuna appointment ne Joani Subi tufuneyo kakameza nga kwoli musezi mwali nze nabikola galaba nagala kwali kyanyina kyange kiri awo tunyumyemu ku mboozi jenvudde wa industry no alinze myaka aga myaka 2 naye nze kyenebaza ku SB4 kyenkwebazaako oloza kyekiriwo kikye nnina mu mongo 20 years nga ndi mu film industry kinene kisobola kikubuulira lwaleero tuli kawanga kati 20 years osobola nti biganyi nobiddukamu lugero luwanvu natandika sirina kirevu kyanvi kyafuka kyanvi natandika nzanyanga mwana wawaka nga ndi student nga nzanya ne kati nzanya ndi taata nzanya ndi husband ono atera kufuuka jjajja omuntu aliyo nga tanala kawanga wazanywanga olishi wazanya gundi kipati kawanga film eno bagiyita yafuna title yasooka the family man nazanya nga nze family man omusajja alina okusomoozebwako okubeezaawo family ye nga mu byonna ekisinga okuba ekikulu ennyo nga nina omukyala nina omwana naye nga ndi mupangisa naate emyaka gingenzeeko nkuliridde obudde buggwayo naate obuvunaanyizibwa bwe nina buki bungi kakati ebiseera ebisinga omuntu agenda n'agamba nti nemereddwa wano wentuuse ngenda kukola kyonna ekikola ki ekijja mu maaso gange nja kukikola kati bw'otuuka ekiseera nga bakubanja ennyumba omukyala talina kyakulya abaana school fees babagobye embeera ekalubyemu awo kati omulimu ogukusala mu maaso ebiseera ebisinga osobola okugukola kakati family man ono kawanga erinnya lya kawanga balituuma butundu yesanga nga agudde mu masekkati g'okuba nti gatuuka ekiseera nga bba musajja wakitiibwa ng'abeera smart n'agenda mu supermarket n'abbamu obuntuntu awo n'abutwala ewaka ebintuntu ebyenjawulo kisinziira kibaba bankasitinze nagye nali nzanyeeko era nga nyambadde iraka singa muvana mu kutandika oba mukuggwa bateekawo nti omuntu bw'ati ne bw'ati yende ennamba ye singa kyalina bufumbo naawe leka SB4 kutiisatiisa keeko singa ku credits baterekako ennamba y'omuntu nti bazirina enamba zaffe bazirina ssebo bazirina era kati ffe ate sayidi eyo tetwagala kugendayo wabula olwolukyaza nga tuzze kwogera ku kusomoozebwa okuli mu mulimu kuno n'ebirala ojja kutya kubanga ate ebiri eyo nabwe bingi tubeezaawo tutya amaka gaffe kubanga betuuka wano eno tulina kati nze nakawasa abakazi abawera 100 mu film industry naye nina omukyalo ogwo ate tuligenda kumukyaza kumulabako kyekizibu ekiriwo tajja kujja sibimanyi byagumidde yabimanyi sina muzanyi wa film industry ali mu industry gwe simanyi gyali namwanje Sofia twali naye ku seti gyali ne mu firimu eno mwali mu kawanga mwali ayo oyo Sofia gwomanyi owedda mwali akola mu kawanga mwali muki nowaddala genda kuzaali kintu kyangu tata yagenda n'ageramu awo n'agera nongakufiirwa mu maama kati kyoba okola yingira firimu ojja kufuna bamaama bangi bonna boyagala ojja bafuna ne bataata nga jowazimba mbeera taatawo nga nkuzaala but anyway kyenjagala okutegeeza SB4 nti industry yaffe ekyuse bw'otunuulira comments ezibeera nga abantu balaba kawanga olaba nti tulina omulimu gwe tukola omulungi lwakuba ebiseera ebisinga comments nzijja luvannyuma lwakuba nti nno omuntu avudde mu bulamu bw'ensi eno kati nga bwola katolo bwame bamusiima tubadde ffenna mu art industry nga bwoli basiima Ashraf Semogere kati abuze tomulabako naye nga oyo avudde wala nnyo naffe nga tugezaako okukola ki ekintu ekyenjawulo so kakati bw'otunuulira comments abantu ze bawanga balaba kawanga zitumotivatinga ne zituzaamu amaanyi kubanga nze sobola kukulaga kizimbe kinene kiri awo kyenzijja mu film industry okitegeera bulungi sisobola kukulaga motoka ya bbeeyi gyenvuga nti eno yakabi nnyo oba nvuga eri ku mulembe ogwo tuvuga zigizeegizeemu awo kakati kitegeeza nti tulina saddaaka nnene gye tukola ki
gye tukola mu mulimu guno eno naye ate saddaaka eyo ng'abantu nga basiima nze wano Kawanga oba basiima Galaba n'abalala naye ate waliyo abantu abali emabega abatuli emabega abatufuula ekyo kubanga oli ayinza okunyumirwa byenkola naye nga waliyo yabiwandiise waliwo yanyambazza bw'atyo waliwo yateeseteese essabo lya Galaba mwakubira abantu okitegeera bulungi kati omuntu yateekateeka essabo eryo n'alikola ate bwe tukulaga weriri oyinza n'okutya bwezegayo bwe tukulaga weriri otya n'okutya wano we tuli tuteekawo essabo eryo wano we tuli wennyini wano ompe essaawa ezi 3 n'olisangawo nalabye tawadde mu group nga tulaba movie eyo omuwala omunangamba mpa ku namba y'omusawo ngenda nzijanjabi sitegedde bulungi kano kati alabye weswaka kaliwa tunulako eri bannange eyo buzibu nze olwaleero mu nvuga sipiidi naye nze bwajjudde nze olina kyondabako naye firimu eyo giraba olina kyondabako firimu eyo giraba enkofiira nnene entuuka enkofiira yange yeyo nnene kutu eno tojogerako bagimpeereza kuva mu Hollywood eno eyo tolowooza nti yamwawina ogiterekawo wensula so kati omuntu tuyita mukati ninyo mu lugero pati ojo ozanya mu mubi so basically nesanga nga mu kusomozebwa okungi ennyo na landlord andi bubi omukyalo obuvunaanyizibwa akameeza school fees omwana ebirala ebintu byabulamu ebibeezawo amaka nga sibisobola naye kati mu kubba okwo gye nasanga emitawaana nga bankutte nsiibwa nkubwa bakola kifaanako ng'ebyo so kati Kawanga bizeebye bw'amala obbiyitamu Galaba gy'amusangira n'amukola ki n'amurescuinga n'amuwa business card abasawo baba ne business card sebo ab'ekinnansi ennaku zino n'amuwa business card kati tubadde eka mu kutulugunyizibwa okungi ennyo ng'alemereddwa n'agenda n'amunoonyaako n'amuyingiza mu mulimu ogw'obusangoma oyogedde ekigambo kituufu nnyo but naye ekisinga okwewuunyisa nze ndi musajja muganda ndi mulangira mbadde nkulidde mu mbiri ennono n'obuwangwa mbiwa ekitiibwa era mbigoberera era mbikkiririzaamu naye ebimu Galaba bye yali ankola nga mbikuliddemu nkulidde mu masabo ago nga ngalaba tugalina ewaka nga bwomanyi olubiri biki nga ffe abalangira kubanga tubeera nabyo kakati naye ng'ate Galaba ebintu byakola ng'ate byo sibirabangako nga ndaba birala nnyo nga nange byenkola ndaba omuwandiisi ebiwandiika naye ng'ate ndaba biki birala nnyo kubanga nze mmanyi bino byaffe bya nnono buwangwa kukola biteekeddwa kukola naye ng'ono sayansi ali emabega eno ow'abakozi ba ssente kuba ffe ababeera mu mbiri tebeerayo kujjanjaba tebeerayo kukola ku bintu kyonna kyonna tubeera mu nnono naye bano abakola ssente nga sayansi oyo simumanyi Galaba gwakola naye kati kyatuyamba nti neyakasitinga firimu eno yaddira ddala omuntu akola omulimu gwennyini ogwo n'amukasitinga we muba mutereeza obulungi awo okunyumira omanyi bikalubamu nga bikalubamu SB4 bwenkola movie nga tugenda kubeeramu scenes eza munnamawulire ng'akola interview n'abakwata cameras n'ebirala bityo bwenkuwa omulimu ogwo tegukwanguyira nkimaze nkimaze awo kati nze mumbuze sipiidi balinawe abafaanana osofaana kyotali kuba waliwo betuwulira eyo osobola okusanga omusawo nagamba leeta embuzi leeta ente naye mubyona byonna abayo n'ekyoto tekizikira basala kulyabulyabulye tusanze okulaba ssebo inzuno omuganda agamba siri ayolesa naye tweyabirako eri tumanye erinnya lyettuufu yinza okukusana tutagala mu takisi eyo gye tutambulira nga njitaba gwe bagaye baginkaka nagikola njigenderedde tumuuzeeko mbalamusizza mwebale kutulaba mwebale tugoberera naye nze erinnya lyange nno abantu balimanyi nnyo gwe tulimanyi naye nga balala balimanyi kati ate nina amatuufu nze Magezi Ronald Kintu nze Magezi Ronald Kintu ekitundu ekyo tulize kuyita kuwanjula abantu ka muvi kaffe akapya akaliko kebayita Kawanga mu muvi otwala nga weekalakaasa oweefuze
buli muntu ayayetaze okola ka movie oba ali okulaba movie eyo asana alinganga ayagala n'okulaba gwe wekka kati muzuku ogenda kweyambula engoye zo zonna kugamba ejjamu engoye obadde abetaago bwetaaga kutumayi tukuba biwaani kwata yawewe tutwala tulina kukola mulimu ki ogw'essaawa zino kugira bwabuuza tugenda kusimbula mirambo kaki nsobola okumanyako ku ssente ezo gye zaavudde wafuuka kondo ogenda n'otemula abantu n'oleeta ssente omuntu ali yatanaba kulaba ka movie ako mubuulire wazannyangaani yambi wazannyo birinamu obuzibu oba byakwanguyira ng'omukulu watugambye kati nga waliwo omuntu gwe bayita magezi Donald kintu ne wabaawo omuntu gwe bayita jjajja galaba abantu abo bali babiri mu omu naye baawukana nze bwe nayingira firimu najja mu ngeri ya kisaazisaazi neyo firimu n'empamba kati nze kennyini nafuuka firimu kyova olaba oyogedde nti oyagala kuzaalibwa Sophie nekugamba genda kuzaali just kuwandiika lugero nga bwe maama wo n'okuzaala ebyaffe byanguwa bagiwandikira ku kyalo bagiwandika yansi yonna nali muto negiwandika kati naye na master wange bamuyita naye na master wange bamuyita Kinene Yusuf Kinene Yusuf Bogawudu Mr. Victor ng'abeereyo kawuku kali ngambe bujukone ngende kawuku nasomesa mu editing awo nanjigeza okuwandika awo nempandika mu walinga ku St Charles uyabeera wogirawo tunoddawo kati nakamukoda we kati tukwasa ebiseera ebyo waline Victor mu big boys ekyamazima naye tonkuza nnyo ekyamazima si byadda kubanga nze Victor bw'aveeyo nange ensula eyo naye ensula nange eyo Ntebe naye kakati bwe tuveeyo ebiseera ebyo Victor bwe yaneegattirako ye yakwegattako nze mbaddewo kitegeeza omusajja abadde mutuufu yakulaba yavula sifuddeeyo naye nze mbaddewo kati munnange nekalaka movie nekamutwala akaediting yangamba luvannyuma nti tekwali maloboozi tokoza kamukoda wekati ne movie eri anyway ogwo mwaka ngutegedde 2012 nali muto wali muto kati omakye bayita ebijjukizo fuba okulaba nga bwoba kyalina foto gyoyo kibi wali mukoze ne wabanga gyali nyinza omukasuka mayire 14 okumanya omwaka ngutegedde 2010 oba 13 wakolera ekintu ekyo by then jejo nze nkutegedde ketwazanya ne Mary Butter weekali nkamanyi bulungi Mary Butter nga ye mubanda nali nfiidde mu swimming pool naye kati awo mbadde ndowooza waliteredde amaanyi mu industry yaffe kubanga ogirimu olina omwoyo gwayo kati singa ku SB4 buli lunaku ogamba bapromota mwenna gye muli muveeyo muyimirire ku lwa industry ya movie tutandika campaign bimuyite campaign babitekisi baveeyo olaba zino zonna festival zetukola shows zetukola tubula mbubuzi just abo anyway olabanga tukikwasaganya naye anyway kati mu movie gye tuzze olunaku lwayiro ya Kawanga wazanyangaani nze jjajjagalaba omuntu ali mumenyeremu wakola kikyabasuubira nga tanaba kugiraba kikyabasuubira mu movie omwo wose tubimanyi ogamba muntu ali eyo abantu bali mbika 4 kuba 3 Katonda yatukola nga buli omu alina entegeera ye gwe kikusesa omulala kimunyiiza ekikunyiiza omulala kisomamu galaba agatta byonna galaba ajja kusesa bw'oba watondebwa ng'olimu eyo katigole galaba ajja kuyigiriza bw'oba muntu ayiga galaba ne bw'oba tokubisa tutolinaako na kimu ojja kunyumirwa galaba nga yadde toseka tonyiize naye ng'olaba kuba galaba ne bw'oba kasiirwa omufolowinga yadde tomanyi byayogera okitegedde kati galaba tebamukomentingako mufolowinga lwakuba nti azannya busawo galaba nga galaba
ne bona musanga nga musezi ojja kuseka ojja kunyumirwa ye ng'omuntu ye nga ye ekyo kyalina okuba kati galaba ebyokulaba kugalaba bingi mu following followings osirike omuntu asubira okulaba movie eno oba alabya katambika nadduka okunoonya movie eyo pati kigwe yasinga okunywa ogamba gyosobola okugamba omuntu aliyo nti gendayo ogera kulaba pati bweti nange nagizanya ekyo sisobola kyogera kubanga sina kye nazanya nsaaga buli kye nazanya nakikola nga bekina okuba tewali akaliwa kampi waliwo kali waliwo kali kowira nti kale ekyamazima kiri nti nina waliwo okufiiringa n'okunyumirwa ke nasinga ofiiringa kekokutwalawo naleebo omusiga kamyu bw'oba waawalabi naye nzijukirawo naleebo ng'ali mu kibira musibye obukete nga kawanga banoga eddagala awo bonna bunyumira nemanya nti uganda ngikoledde ebyamagero kati waliwo akalala nina omukazi gwe nali ngenda okukwatira mu ttale nansimattuka ekyo kyo kinumamu mulepinga egyo emirimu tugikola bwe tubeeyo gekyasi gye nali nfunye mu bumyufu bwakyo bwonna obwo kyansimattuka naye awo tuveewo kubanga wankwasa ennaku kyansinga amaanyi obunene buno obunene ngendo tuuko kivumbagira nga maze okuwekeera kyasindikamu eri eswi bwetundowooza nsalewo yiti tobanga wagira bugizibwa oti n'okwata samu ya ndowooza maddu ekituufu kyo naye yo tuveeyo wambuzizza ki wanyumira nnyawo awasinga okunyumira wadde akubuuza nkugambyewo wanyumira naye wannuma omuntu ali eyo muvye nagisangawa okugirabako oyogedde ekigambo naye bw'ogenda ku Facebook ku YouTube ne bw'owandikamu ekigambo kawanga ejja naye bw'ogenda mu Sanyuka Movies Uganda buli kintu kyonna kyonna kikola ki nnyo kati eyo wofunye omukisa ogenda kufuna bingi ne musenze gyo gisanga zonna zijja zonna movies zetukoze nga ziyita mu Sanyuka Movies oba ogenda zifuna eziri no class movie eno wenajabyeko yalabizenga edemu episodes sofa twakakola 10 twakakola 10 kwekiri okwo season esooka ne season twejja naye kati saa zino ku YouTube tulinako noza kabiri aba abiri mu kamu abiri naye mwagwa abiri kamanze obadde obuuza ebyasinga kumuchallenging oba ebyasinga omunyumira wabeerewo ku challenging naye nze nafunamu n'ekiwundu wano mu movie eyo nenzimba okugulu kuno nga tezikola ki twalinamu senior fight nekuba okugulu kuno naye nemmala essaawa 3 nga sibuulidde muntu ena ku set nti nfunye damage nga tolina okumaliriza okukola ki kati buli gwe nalagako okugulu nga kuzimbye bwe kuti aga naye musajja gwe ng'oli mugumu naye nalina okukola ki naye kati nze waliwo scenes ze nasinga okutya galaba yasooka nampa miliyoni nga mmaze mu maka gange nga emitwalo 2 sigirina adde omutwalo ogwo ng'omaze emyezi n'emyezi bansuulira ebintu ebyo biki nanga miliyoni yiyo naye nga kwolwo nanogwa bunozi ki ddagala ne ŋŋamba befuna kirabo nti wano sibo bintu bikola naye kale naddeyo nensoka mbeera ngenda okulaba nga balisobola okuddamu okummanja ne nkomawo nga sibyagala ndi muntu avunaanyizibwa sisobola kubba kalakita yange ndi musajja musomi ndi mukkiriza ndi muweereza mu ekereziya gamba nga sinza kuyingira mu bintu ntya kwegamba naye olunaku lumu nitugenda tukola omulimu awo nga guleeta ssente mpitirivu neŋŋenda landiroodi akwanira mukyala wange tulwana kibiki nga mukwana nebyaddala nemuwaseemu nga tuddamu okujja ewange waka nembagula buli kimu kyonna nentwala ebintu ewaka nembeera wanjawulo nnyo kubanga okusomeza baka nalina SB4 n'abantu bwasoma nabo nebwowanga nabo nga boga nti wangade ne Joan n'abalala naye oli yali alina ssente tusomye ffenna tubadde ffenna naye nga okumpa emitwalo 5 tasobola kukola ki tasobola kumpa lwakusanza agula bbiya ebintu ntunga ebyo kati okusomozebwa kwe nasinga osanga kwe kutwala honorable munogere eddagala
naye nga sinogangako ku ddagala sirimanyi galaba ngambye nti gwe genda onoge buki bunozi era nembuuza nti omuntu ono yawangula akalulu abantu bamwesika n'agenda mu paalamenti kati nze mututte mu nsiko munogera eddagala lye simanyi nambuuza naye nga kwegamba ye siini yali nzibu nnyo nagisangamu obuzibu buki bunene nnyo kakati endala gye nasinga okutya kwe kujjanjaba omulwadde nga tumaze okumubba ssente ne musanga ng'ate agudde eddalu nga mumukubye ku mutwe sente nga zimusudde eddalu nenkomawo neŋŋamba galaba ne mugamba tetugenda kutta ensi aga nti nekyatusobola okukisaasaanya kyonna ntukisuula eddalu twamubba ssente n'agwa eddalu yajja mulamu anyway gendako ku YouTube yajja mulamu Sanyuka movies yes movie eyo gyeri ya butundutundu tutekayo buli lwakumeka Monday to Friday buli lunaku Monday to Friday Joan asekamu naye nga awo tuli awo abantu bo baagala Monday to Sunday naye kyemmanyi wakiteekayo episodes 3 week zo zituulayo so gwe wenna wenna buli lunaku gifule nga Daily Mail buli lunaku alweggulo ggulaawo gendayo olayo ku kamuvi ako ebyaddala tulinako life after school ku Sanyuka movies obulamu bwongo ovudde mu ssomero ki ekiddako kuliko series and abagita The Revenge roho kwa roho n'omukulu era yalimu naye nalimu nga ndi wa police nayo series yona TVM gyeringeragako naye kati yaggwako kuliko neno ne filmu endala nyingi nnyo zetuze tukolaawo okumala emyaka mingi yogera ku musenze kweri okumanyi nti kweri kubanga anyway ngenda kusaba Joan appointment endala kuliko award winning movies nyingi nnyo movies eziwangudde awards wano mu UFF Uganda Film Festival eziwangudde Zanzibar eziwangudde Italy eziwangudde Spain eziwangudde America kweziri zonna ziri ku channel eyo ziri mu Luganda n'Oluzungu ne zino endala zituvuunula so tujja kufunayo appointment endala mumpe appointment endala nekisofi nga wekiri awo kyanyinaze tunyumyemu simanyi lwaki nkimisinga nnyo Sofia namwanje SB4 abantu abokola mu industry bangi era sokomalirize abantu abali mu kawanga olukatiko genda ng'osaasaana bwoti tutandise kawanga twagala buli wiiki ate tufuneyo ku mboozi eri mu kawanga kyalabale kyabuvunaanyizibwa nnyo buli wiiki batutaddeyo episodes nga 3 oba 4 tutufunemu ka meeting tuzinyumyemuko olaba oti no tetulina tabu kubanga ekisinga okuba ekikulu ennyo firimu mulimu twatukola kawanga twamukolera emyezi egi nga buli mutali wuwe ewange nga navaayo n'oyo yavaayo na buli mutu yenna nga yava ewuwe tukola project eyo kitegeera bulungi netuddayo so kitegeeza nti ogenda okudda nga ali lubuto n'ekikulu kya byonna ogenze kuteekerateekera ki nedda bw'obala enkoko byerya tolya nnyama yaayo teri nkoko erya mu woteeri byakulya teriyo wenkunyonnyolaawo wennyini kati ffe kyetukola mukama yatuwa amagezi mangi bwe mba naagenda ewala ndulekamu kubanga sirumonde nti amererako omulala ndekamu olubuto sirumonde nti kumerako omunwa omulala lubeeramu nobanga oluleseemu tebagattako naye ngaomukulu alya ogenda kusanga nga natusigago indo nga naawe ozala mwana nga alina nyina nene eringa yange eba yakyama lwakuba kyakuza mwana oyo gwe wena wenna nga oli eyo tonala kamuvi kano genda ogenzi ku YouTube tekamu kawanga jakubeera nga kamuvi ako kalaba kamuvi kasufu nnyo aba nange kansitudde neŋŋamba kamba noonyeko koze bulungi kalungi nnyo nnyo ate tukwataganye nze ka episode kenalaba ne kanyumira nnyo nnyo omukulu angambyeko joanga nti bwe wakalabako tetunatandika kunyumirwa ebinyo biri mu maaso n'oyo byanyumiza tebinnatuuka so agendayo kokalabeko genda ku YouTube gula YouTube yo tekamu kawanga kamubi yakujja kubeera nga okadownloadinga nolabako ne banno so movie industry yo eya Uganda etandikidde ddala okukula kuba kati engero zawano zetwagalira ddala onolaba movie bakubira kankozesa omukisa guno neebaze
SB4 nenyamba okwebaza ayo yonna gye tukolera ab'obukiiko poliisi zaayo abantu bennyini batwesiga olaba amaka ge twakoleramu Kawanga twagamalamu omwezi mulamba n'ekitundu nga famire weeri nga tetweganyiza bwe mba seebazizza bantu abo mulimu bulungi gwe bakola oli n'akuwa enju ye imagine ne mweyagaliramu nga bw'otulaba omuntu ng'oyo yeetaaga okusiima awatali komo kati nsiima nnyo abantu bwe batyo n'okkuba omulanga n'abalala abali bwe batyo tebatweganya kuba gye tukomufuna awantu awasaanire ekifaananyi gye mujja okukomonyumirwa n'ate ne nakuwalira abatuwa n'akuwa leero ng'owateekateeka kumalawo wiikisi 3 n'okolawo ennaku 2 n'agala naye ebisajja nga bingi nnyo omukyala nga tebyemutwale omwami obanga yakuwadde omukyala n'alengera ate abakyala abaliwo n'agamba tebakwanira omwami wange kwegamba abo nabo tubatumiddeko nnyo kubamu akafaananyi nga nze nnyini maka nina mukyala wange yakulanga Joani Suubi kati ne wajja abavubuka nga mmwe oyinza kuwulira otya nga ndaba bamutunuulira kituufu nange ndaba simusaana ndaba bamutwala naye neŋŋuma omulimu ne gukolwa ne guggwa wadde tetubatwala era tetubaagala naye kitiisa tubeebaza jowanyangaye nti omukoleremu kana akantu kola bwoti taliwe gwera bwoti nga wenkoze SB4 banayenze tomukozesa era bikozesa oyo omulenzi omuto amaboti ngogagiza akamabubu kibi bwe nkolako kyensobodde anoonya ku ngoba kali naye kamukube challenge sikeeko bwakyayagala kyekimpeesa omulimu oguddako kwata ngenda kikola oba menyekamu 2 bimenyeke ogambye oti si bwekoze nenzira wansi neŋŋenda kakyaliwo Tuggussa Enssonga